Happy birthday. So happy birthday, Orin. Mukyala wa Devosh. Bambi mwebali nnyo mwebalira kwekuuma. Mujja tuwulira ebbanga lye mumaze. Ekintu kino kibeere nga ate kitambulira ddala amalidaadi sana. But love ento enyuma nnyo abantu nga bafaanana bulungi. Eyo nani? Flora ne Sharif. Oh bambi. Flora ne Sharif bebaddako. Auntie Betty abaddewo bulungi nnyo okubanga omukolo agwesa ekitiibwa. Side eno twire Auntie Jowe muri seri Jowe. Ayina comedy night. Ancha birthday Jowe. Bana. Trainer ye kumaza. Flora Omwami ono mukulu Sharif Mukyala n'omukyala netukyalira netubako n'abakulu okuva ku Galaxy FM onyumula nnyo ofunira mukyala wamu n'okusinga okukwata ebifaananyi no kamera omulise mu Flora tetuganye mukazi mulungi naye olemezayo ka kamera netubeerawo ne Auntie Flora okuva ku Galaxy FM ey'obujjajja eyabazinyi kale tulina Galaxy FM eyabazinyi netuba n'omusama muyeraawo omusama yakakomerawo ddala kuva Dubai DXB Amuria kyabeera nga ku metro Banias Square obeera Jumeira Mbagaga she's my sister. So nali ku kamera amanyiddwa nga Kimsido wali bulungi nnyo Kimsido abaddewo bulungi nnyo naye nga kamera sooka ogizze ku mugole waffe obwetandikirawo Devosh ebigambo bitubuulire lwaki okikoledde omwagalwawo and biki ebyo memories zemuzze mufuna abantu babalaba ku TikTok nga ekintu mukikubira ddala. So Devosh tugende mu maaso tandikirawo I have bitono bya kwogera just
bali no celebrating her birthday because tuvudde wala tweyagala olutalo tululwanye entalo tuzirwanye ate tukyalwana kuba kati 2026 nina gyengende eyo kwesimbawo so kati entalo tukyalwanira ddala naye ekyamazima kiri nti ali shayi nga bwondaba nange bwendi shayi ndi lulenzi lwa nsonyi era kati wano wendi ebigambo mba nabyo nga nimbuuza abalala naye kati nze kati aitoka malaamu so I wish her a happy birthday. Celebrate your day. Because I love you so much. Give me a hug, baby. Oh my God. Yeah. I love the spirit. I love orange. So Orin na yabeeko obugambo bwatugamba essaawa eno awo tojjawo awo kimu awo Orin wabayo tugambira ebigambo awo sembera kumpi yongera kudobooze ng'owanoona Lorenzi. I love you so much. And thank you for this special thing that you've done for me. I'm so grateful, I'm so honored, I'm so happy. I didn't expect this because I knew you were not financially okay. So I didn't expect this. But thank you very much. My heart. I love you so much. I love you too, baby. Oh my. I know you Jakava. Nenga bambi mwe bali nokweyagala Orin. Orin ya meeting at Devosh 2017. Yeah, that was 2017. Yeah. Then bikimu kibaako obuwonvu n'obuko naye Mukama mulungi ti Orin era yamala Devosh nemudingana bulungi bamazima gakaawa naye bambi baali beyagala 2017 2018 naye story bwe muli gimanya baleetedde muligamba nti Devosh oli musajja muzira but finally they get back together ne baddamu ne beeyagala. Past is past. Byaliwo but mugende maaso n'okweyagala baganda bange bigambo byo bijja kujja emboozi zijja kujja story zijja kujja naye story bwe zinajjanja bawo emboozi entuufu nga bweteekeddwa okubeera mu kiseera ekituufu so ebyo byonna mu mboozi eno banja ddala nga sijja comedy sijja lwali. These two people balina story yaabwe ensi bweri gimanya ensi ejja kuwuniikirira era ensi bweri gimanya story eyo ensi erigamba nti true love gyeri era true love exists. Love tebagigula, love si ya sente newoba mugaggoota newoba oyina sente naye omutima tebagugula. Ate producer waffe akukirize ddala mu maanyi wakati eggwanga lino lyagwa nnyo oyibanga Alani Cruz yajonjola Omukwano eggwanga lino liri bubi era gavumenti mwebayeterezeza batengezaako nedda tokikola eggwanga lino lyagwa nnyo Sunshine Kubi baisira ku tembe kakati mu maca producer wa show negendeeza ewomusawo gye walaga omusajja muteewuluzeemu omusajja mugendeezeemu nnyo awo kwefuga nkimulekere kivuge bulungi omukyala yono Sunshine gwenda kugamba kuwadde ngamba aliwa yono leero birthday ye
abavubuka obuntu buno butonotono obukolera omwagalwawo kuba buntu butono naye yage mbumbuulire creating memories. Love is all about memories. You don't have memories, you don't have love. Omukazi ne mwemba mufunyemu obutakkaanya kimubeezaawo okujjukira naga bambi ankolera buli bw'ati nebuuliza omwana w'abeeni tolina kyokola toleeta kyokuleti toleeta switi lunaku omunyumiza bizibu lwokomawo olanya yafudde enkya nodda gavana yafudde oli nodda emmotoka zeetomedde lwokomawo okomawo nebizibu. So make sure you create memories in your relationship zizijja okubayamba nti oli ne buba mufunye obutakkaanya bwonna ekimubeezaawo kwe kujjukira n'agamba musajja tulebeka biganye buganyi. So all the best. Keep love with each other. You still young. I love our obugambo bwa nkokwefu tukozese kali akambe ndowooza kalese omelette. Tumaliriza speech katugenda sala ku cake baby tembera wano sembera wano. Okay, ladies and gentlemen, katuyite Alani Kuruzi. Kati kuno mukolo Alani Kuruzi alina kuba MC. Talina kubuulirira. Talina mulotolite mukkiriza kubuulira bya mukwano. Ekyokuba nti abeera nnyo obeera ne kojjani. Ojja kitonsa. Oba obeera nnyo ne kojja kimbo. Kitonsa. So ladies and gentlemen, essaawa eno ennyini anko tulinde kugenda tukwata akambako Devosh wamu ne mukyala we Oren. Oren, the beautiful Oren. Takwata mu kizigo osigala twagala kulitudemu kusanga wayise emyaka ebiri muli wa bitanga alinga wamaje alinga gonja. So tuwanike waggulu tuwanike ku 3 2 2 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Orin. Happy birthday to you. Tuyanza ankokwefu akubeerawo ku mukolo guno era atekera mama pichi kyati gyenyize jibagera gisala wano mama pipi bagera gisala wano kazi wange seba ino okulya ku keeki y'amagalata zaako baby shower ya mama pichi keeke teeka baba aterera kajoze nezikerera era kazi ero ino kumuda akudde nnyo nga muli ewaka bebi kuma kati omaye mulimu omukazi akugonya kusimbira ku mulimu gwokola obeera oli musuubuza gumya bebi kuma konteina bajja zita kati bebagumya bebi kuma vyuzi zijja esaawa zino ab'ebweru bakyebase bagala zirufuka omugole jangu olye ku keeki yimirira ebyaffe byonna bibeera mu ttaala ebyo byolaba mwera kojja atudde kojja sebo kojja oli content sebo content yatudde sebo content zitukase ngenda kuliisa ku baby I do it like never before. Soko werekezeko obugambo ne baby tuula baby obatula yatuluzayiza omukwa baby sit kati nze nkole nti nawe tuula tuula ate omwana abendi tomala gasonsekayo wano okiikiridde ebitongole bibiri okiikiridde BBS okiikiridde Celebrity Track Local FM n'abafulumafuluma eggwanga obakiikiridde kati wano olaba omukyalo omulungi nga bamuliisa we bibeera mukyalo omulungi
Devosh ndugwe. Kati nange bandiise. Kijja kusoboka. Bamulise. Bandiise ko. Ebibya byambaga nedda. Bandiise ko. Kale Ama baba siwe kiri. Kati zaawo biwe. kati neeriise. Weekola oba omanyi oba oli oba tolya. Ngenda kweriisa. Sibocho bolya. Musajja bulijjo mbu okikubayo. Anti naye bwe yasa. Era ataddemu akawufu. Okuvubiika kukkirizibwa mu bufumbo. Sofa yongera olise ku bebe otulabe. Abantu balimu amakeeki. Tata pikiki. No content. Content mumuliseemu wali. Content mulisa content wali. Content creator. Si creator, Bruno is the created. Ama kekete yino. Nzibuna jompa. Ejja kumala sala. Jowe era yakoze atya kananasi. Akananasi munange. Beti yabimpa. Bino byemufulumafuluma eggwanga. Mutayinza okuleeta ebintu ebitabadde wano mu buwangwa. Onywa akananasi. Beti. Bakola kisebo. Bafume eggwanga. Kasito graduating akuva kananasi kudda mu munanasi. Akananasi akanywereddeko juice. Sebo oyo kabagenye sebo agabudde walugala FM agabudde wa CBS. Yono bebali abatugamba nti nedda sebo. Nedda sebo. Wali ogenda ene kikulemesa okola ki? Ekigambo kyakolemesa okola. ya CBS FM. Emani so. Bali bagamba atya? Galaxy FM. Libya. Bagamba Galaxy FM Libya. Akola mawulire tukola mawulire mumuvumiganya omulimu gwaffe mutukola lugambo wamu okola mawulire Emutungo twaliranye kana Betty